konfufu mu kitundu kino tukitandise n'abayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo bawummula sabbiiti ejja. Wano minisita ow'ebyenjigiriza ow'amatendekero aga waggulu Dr. Jess Muyingo wasinzidde n'alabula abazadde obutakkiriza abayizi bano kutaayaaya kubanga eyo gye batambulira bayinza okuvaayo n'ekirwadde kimunaabya mu ngalo olwo nno ne baleeta ensasagge nga bazzeeyo mu masomero. Minisita Jess Muyingo okusaba abazadde okukuuma abayizi abagenda okukomawo okuva ku masomero ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno abadde yeeteyo ku mukolo gw'okugabira bannakibiina ky'NRM mu Bugaali bagende banoonyeza obululu abeesimbyewo ng'omukolo gubadde ku ofiisi z'ekibiina eziroobwe ku paaka mu disitulikiti y'e Luweero. Gusoboka kuba tulina pulezidenti w'ekibiina, chairman w'ekibiina, pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni ne secretariat abafaayo ku bantu baabwe. Obugaali bubakwasiddwa kolanga ssente w'NRM e Luweero Waswa Tamale ng'ono alabudde abakulembeze ku nneeyisa n'avumira n'ebikolwa ebyobulyake ssaako n'obulabayi ebifumbekedde mu bannakibiina. Abantu oluusi banafuya ekibiina kyaffe olw'obulyake bwe bakola ng'abantu basoma amawulire nti gundi yagenze n'obuwumbi 5 gundi yagenze n'obuwumbi 2 bakukwata ne bakusiba pasikaali asiba abaana baffe awulira nga tasobola kuyimirira ku lwa patenti ddamu eweesumbu agaliro gyakatwala nekanjakalo naye wone batokole mulimu. Minisita asinzidde wano n'asaba bannakibiina okusabira abeesimbyewo obululu nga bakozesa olulimi olugenderamu okuzza emirembe. Tugende tunoonye akalulu ka NRM okuva ku pulezidenti Museveni ne bafulaaga beyala bonna tutuukira ddala ku LC1 tunyikize nnyo okukolerera emirembe. Alabudde abantu ku kirwadde kya COVID-19 bw'atu n'asaba bannabyabufuzi abagenda okukuba enkuŋŋaana bulijjo okusooka okusomesanga abantu ku kirwadde ekyo n'okugoberera amateeka agasibwawo ate beewale okukyalakyala mu nnaku zino enkulu. Njagala nga mugenda okwogera n'abantu musooke mubasomese okusobola okubeera abalamu naddala ku bulwadde buno bwa COVID-19. Agamba nti abazadde singa tebakuuma abaana bano kiyinza okubaviirako okudda ku masomero nga bafunye obulwadde mu nnaku entono ze bagenda okumala awaka. Njagala mweteeketeekera abaana baffe okukomawo for Christmas holidays. Muteekewo embeera enebasobozesa okubeera awaka nga basigadde nga balamu. Oluvannyuma anoonyereza banna-NRM akalulu mu byalo eby'enjawulo okuli Zitobe Central A n'ebirala era ng'eno yonna bamusiimye olw'enkulaakulana gy'abaliridde mu kitundu. Kale ebintu bya dokita si bya kusuubiza, si bya kugamba nti nno nawulirako naye ku grawundi bikola ki ku ebiri ebirabikira ddala. Asabye abantu okweyisa obulungi basobole okuteebwa ku lunaku olw'okulonda nga balamu bw'atu n'alabula n'abatyokooza abakuumaddembe. Oyinza okugenda okwekalakaasa ne bakuba essasi n'otatuukana ku lunaku lwa kulonda. Mwenna njagala mulonde. Ssentebe w'Empangati Mande amuwadde ebirabo eby'enjawulo okumusiima. Ye minisita microfinance Alona Kyeyune Kasolo alabudde abalunnyanja obutanyigira mu butabanguko nga batambulira ku ntoli z'abannabyabufuzi. Bannabyabufuzi bali babalimbalimba mu buwumu obululu. Omusajja aleese obwavu, omusajja aleese obwavu. Nawe n'olowooza nti ekyagganya okuli ekyeggulo Museveni. Kaakati ekigambo ekikulu kwe kulemera ku mulimu gwo. Ayogedde Gaba ku mwalo abadde asinkanya abalunnyanja okubasomesa ku nkola ey'emyoga. Obugagga gw'obwekolera tewali agenda kukola ki emyoga giresi naye gikulembeddwamu amagezi. Kasolo bw'avudde Gaba agenze ku kisibo kya KCCA gy'asinkanidde abafumbi b'emmere abatunzi Kale musonyieko bannaffe ekyuma ky'omuzungu kyekuttemu awo. Bonna abaagala ebifo eby'obubaka bwa palamenti batalaaza ebitundu eby'enjawulo nga basaba abalonzi okubayiira akalulu. Omubaka Aisha Ssekindi ayagala okuddamu okukiikirira bannakalongo akubye enkiiko mu bifo eby'enjawulo okunoonya akalulu n'akukulumira aweereza ebipande bye. Bw'onooyuza ekifaananyi nga munno Katonda gwe yawa
kuddukanya ensi. Omwana bw'azaalibwa asooka kuyiga kudduka nga tannatambula. Kwegamba omwana alina okuyiga okuddukanya ebyawaka ate n'adduka okutuuka ku ssomero. Alina okudduka oba si ekyo ajja kutiisibwatiisibwa. Dduka bwe bulamu bwabwe. Oluusi beewummuza oba okukyusa ku mbeera. Olw'okutya okungi misinde gye gibeeyimirira anti kyekyokulwanyisa kye balina. Oluusi omwana adduka kitaawe, mulirwana oba omuntu yenna gw'atamanyi. Bw'aba wa buwala bw'atadduka ayinza okufuuka omukazi ku myaka 11, maama ku 13 oba omukyala ku 17. Ate bw'aba mulenzi bw'atadduka akugwa, abonerezebwa, atiisibwatiisibwa oba atulugunyizibwa. Bwe tukwatira awamu tusobola okukyusa embeera z'abakyala n'abaana mu kifo ky'okudduka abantu ng'ate badduka badde eri abo be baba baagadde oba okusalawo okudduka nga beesimye. Singa onoobakwata ku mukono bajja kusobola okulubirira ebirooto byabwe. Luliba olwo n'obasanga nga baddukanya kampuni ennene oba bizinesi ezaabwe ku bwabwe. Mu kino singa abakyala n'abaana baweebwa obukuumi bajja kuddukanya ensi eno. Singa olaba omuntu yenna ng'atulugunya omukyala oba omwana omuwala, tuukirira poliisi oba kuba ku nnamba etali yakusasulira nooti 8 nooti 2 nooti 6 nooti oba 116. Weeyunge ku gavumenti ya Uganda, ekitongole kya European Union n'ekya United Nations mu nkola emanyiddwa nga Spotlight Initiative eyateekebwawo okulwanyisa okutulugunya kwonna okutuusibwa ku bakyala n'abaana abawala mu Uganda. 'Cause I'm the new best thing. I'm the new best thing. Better than you've ever seen. I'm the new best thing. I'm gonna be the king. I bring that ching ching ching. Yeah, I'm the new best thing. I'm the new best thing. Kankwanjulire New Guinness Smooth asogoddwa n'eddekende n'obuwoomi obukuzza obujja. New Guinness Smooth. Million 26. Sunday no good super jackpot.